Okyalaba Abanoonya ku Bukedde TV nga bawagiddwa. Reham WhatsApp. Feel it within. Tawanya kwagala sifayo kwagala bonkubo mwenda kwagala elando tandi nawe manja gange nze aliganyira John nsinzire kansanga wembeera omulimo gwange nkuba bifaananyi saasoma nnyo nasoma nenkoma musiniya ey'okubiri naye ndi musajja mutooro nviirako abalole nina emyaka 29 gy'obukulu. Kakati nze mbadde noonya omukyala okutandika ku myaka 2 okoma ku myaka 35. Omukyala anaasobola okunyongererako mu bizinesi yange mu mulimo gwange gwe nkola, anaasobola okunsagika n'anyongeramu ku busente butono nensobola kugaziya bizinesi yange gye nkola kubanga nze ku wange seesobola nnyo. Naye waliwo abasajja abamu abagamba nti mubaswaza okubeera nti mulaga nti abakazi be balina okubateekamu ssente. Ekyo si kyekyo. Musanyu musango kyogwange obanga okwagala kyekibi bansibe mpona okulaba onumya kyonkimanyi sibali bwembalungi naye gwe sasiro jeno wadde abalemesa nkutwale basuse sasiro jeno onzalire abaana abalungi bagamba nti abavubuka bangi temukyayagala kukola kyobola nga mwesibye ku kyokusabiriza abakazi bebabeera nga babateekamu ssente. Kukola twagala kukola naye anti emirimu gy'ennaku zino najjo giba mizibu, si kyangu okufuna omulimu oguli awo gutegerekeka. Kukola twagala kukola. Mbadde nga nti buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omusajja okulabira omukazi n'omukubeera nti omuteekamu ssente. Omukazi yalina okuteekamu. Nkimanyi naye kati obuzibu obuliwo ennaku zino n'abakazi b'ennaku zino nabo oluusi ayagala jja akusange mu nyumba eya kalina, akusanga oli bulungi nnyo naye kati nga ffe wajja n'akusanga oli awo oli mu nyumba oli mu muzigo oli ki, abakazi abasinga baba tebakwagala oluusi. Wadde abalemesa nkutwale basuse sasiro jeno onzalire abaana abalungi nga ggwe sasiro jeno. Kati gw'oyagala alina kuba na bitaanyizo ki? Nze omukazi gwe njagala omukazi oba alabika obulungi, oba yazaalako oba tanaba kuzaalako, ow'eggwanga lyonna kasita abasobola kuwuliza Munyankole, Munyoro, Mutooro, Muganda, Musoga, amawanga bwe gati kasita tuba tusobola kukiriziganya. Ate ebyomukwano biri bitya? Era njagala omukazi omulungi amanyi omukwano, amanyi kulaavu gwe tusobola kutambula muko ne tugenda muko out. Mukazi ng'oyo amanyi laavu. Ogutegeera bulungi? Era ngumanyi bulungi nnyo. Kati bakwetaza bafunye bati? Abagadde nze okundaba nzaalaganyira John, essimu yange anjagadde essimu yange 0 7 7 7 7 4 6 9 4 8.
akadagala mbunamu akadagala kumbe nga manya omuntu wange namusomono ne muyiga ne muwa obwongo kuba olunaku lwe namulaba ensula zikulukuta amasanyu zesulira munziye akatayi kasala nengoberera goberera omulungi gwe namatera ono kaberebere kasanako kumachaka gato kange amanya agange bampita Kankwasa Precious mbeera Entebbe nina emyaka 38 ndi mukyala banzaala ndi mukiga banzaala Ikabaale nasoma nina diploma mu catering ndi mukyala mufumbi ate nina n'abaana babiri mulenzi na muwala naye bali batata waabwe bya tata waabwe twayawukanira ddala kakati noonya omwami ali serious nga atandikira mu myaka 4 tuuka ku 6 nga mwami wa ddiini nga mwami mukozi atya Katonda kubanga nange ndi mukyala mukozi atya ntya Katonda nga mwami alina empisa Precious biki ebikunyiriza mwami kagwe ebinjiriza anywa nnyo juice ate ndya nnyo ebibala nga weteekamu essente ndizina entonotono ez'okumbeesaawo obulamu obusanze otya obulamu mwami kagwa tebubadde bwangu si bulungi tebwandibadde bubi kubanga ndi mulamu naye ate waliwo binkalubirizaamu olina ekikubulako alina ekimbulako mwami kagwa tulibeera babiri tulibeerawo alitukuma mu mukwano I know what I'm looking for and I'm sure I'll get it ebibyo nga biwanvu bategeere mwami kagwa kyenjagala kubanga mu Katonda waliwo ebitansanyudde bulungi neryoka nsalawo okujja wano obisanze otya ebyo nange walina ofuna omuntu oludde naye kale we nayawukana n'omwami wange ndudde nga neekolera emirimu gyange nga mbalaba era nga bomanya abasajja era tobula abakugambako naye nga balina abantu baabwe naye ebyo sibyagala kati bwe nasalawo gwe nafuna ate nasanze ate nga nze kamuyite banansonyiwa ngeri yampisiza mu ngeri kubanga mu Katonda omuntu omumazi omwaka omumanyi naye abantu abanyanjulira nti she's a friend I'm helping her she's a friend mwami kagwawo mazima bwabeera gw'owulira otya omwaka mulambo lina omuntu takutwalangako auto agenda mu mbaga bwe bamuyita abaana ez'okwanjula zaawa agenda yekka kigano olaba ddala kweri nti oyo oba ofunye omuntu kweri mwami kagwa engeri gye nakulira mu maka nga ga ddiini ate nga nange eddiini njirina kweri njagala omusajja ali straight forward ali serious banange ndi mukazi mukozi nkolera ddala naye mpulidde oyogedde ebirungi bingi ebikwatako togamba gwe wasooka okubeera naye yali tabiraba mwana watu gwe nasooka okubeera naye mwami kagwa saagala kulimba naffe abakyala ndowooza ndina nange we nasuula mu steepu waliwo mistakes nange zenakolera zemanyi tenakola naye nga nazikola mu pangambuba mu bungoku I was a bit desperate kubanga yafuna sente twali twagalana nnyo naye bwe yafuna sente ate bufumba bwaffe nebwobwa nga mbeera mu Saturn district walako ate ng'akolera wala andowooza naafuna munanga abakyala abalungi ennyo ne bamutengula kati ewaka n'afiisaawo tugawamuwa gaapu nnene nnyo kati ate mwana watu mwami kagwa nga nze saagala nnyo okulinnyirira omwami kumugenda ate ewaka twali mu maka gaffe nga school fees by then yali akyaweereza bulungi bintu asasula bulungi naye bwe yamala n'ebibula ate kye kyampaliriza okugenda ku mulimu ate ne kimunyiiza okufa obufi naye nga nange nina ebintu bye nakola mu byemanyi nti nasobya ate bye nalongoosa kati era bye siyinza kuddamu emyaka n'emyaka giriyitawo omukwano ng'emitima giri bumu manya ndi byo ebyomukwano biri bitya omukwano ngumanyi nga bamu bagaba mwekwatakwata bimutuuka mu kisenge
kisinziira muno bwakuyisa mwami Kaggwa ate n'abasajja namwe muli shy osanga nga oli ali shy nga tali open tali kikati naawe omutya kidepends muno gwosanze ali atya kati abakwetaaze bakufunye batya kati ndina enamba yange y'essimu eri MTN enkadde 0772 36 58 53 gibaddiremu eri 0772 36 58 53 abakobabo abaketaaga eno zeka akaseka kalungi muwano kayamwe tujja kuba bulungi ebyabanoonya olunaku olwaleero w'ebityo bye birabise boogedde ebintu bingi naye ebiseera ebisinga obudde bwe butusalako naye kano ko kalowoozo kyandibadde kirungi bw'oba nga olina omuntu gw'olabye oba akusanyusizza alina ebisanyizo byeyagala era ogenza omusisinkana kyandibadde kirungi obeeko bw'okoma naddala ku bigambo by'oyogera ebiseera ebisinga abamu bayitawo ne batuuka n'okwogera abakazi bakafiirwa abasajja bakafiirwa ebigambo ebyo ebiseera ebimu bigoba abantu n'olaba nti gw'obadde ofunye era akusanyusizza akudduseeko amanya ndi Philip Kaggwa omuweereza wammwe nga bulijjo sinkana omulundi ogujja mbeere bulungi mweraba obadde olaba Abanoonya ku Bukedde TV nga bawagiddwa Reham WhatsApp. Feel it within.